Za ku Soul TV program munye ku macha amanya agange zetusima pro era mbabuuzaako nti mwasimu kyabasebo ne bannyabo abazuukuse ffe ku munye ku macha Lwakusatu tubeera ne Honorable Harold KAIJA tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi okwongera okwekkaanya ebigenda maaso mu kiseera kino kyennyini. Tusaaside nnyo abafunye ebizibu era tusanyukira nnyo abafunye omukisa. Twongera okusaasira ab'ennyumba y'omugenzi kati Haji Hussein Kyanjo n'ekibiina kya Jema kutwaliza wamu n'eggwanga lyonna kuviirwako omuntu ovunaanyizibwa bw'atyo. Mukama abagumye. Nsaba Honorable Godfrey Kiwanda Suubi mu dakiika emu buza batulaba tuwulire n'ekisoboka atuuseewa kampeyini eyakisoboka mu dakiika emu. Nsaba mukama wange. So tekyali first come first serve. Mbalamusizza mikwano gyange mwenna. Tubasaasira fo obuzibu bwemuyitamu. Tubalinamu abebukomansimbi mu kuziika Oweekitiibwa Hussein Kyanjo. Omuntu omutadde ettuuka n'ambuuza omusajja ono yakamala emyaka 15 nga tali mu Parliament. How comes nti influence eno ekyali bweti? Ne mugamba waliwo enjawulo wakati w'omukulembeze n'omubaka. Wow. Somebody can be MP but nga si mukulembeze. Hussein Kyanjo nali naye mu Parliament, yali mu Parliament 2, yali y'omunaana n'ey'omwenda. Yes. Naye tabadde mu ya 10 tali mu ya 11, but his influence was still on. Yes. I know jukira nti abadde mulwadde ebbanga ddene naye era ne wabedomodo fukadde takyalina interaction gye yakolanga nga we yabeererawo. So ndoza lwe ebintu ebyo tukolanga biriko mileage. Nti bw'ovuga lubanga olugendo omuntu abanga abadde avuga 12 nga gwovuga 15 km per hour ayinza okutuuka mbarara n'amalawo ennaku nga 4 naye nga gwe totuukangawo. So Hussein ebintu byakola byali ku speed byamusookayo byali bingi. Even when he rested for almost 10 years byali bikyali ku mitima gy'abantu. He was in one of the party etali y'amaanyi nnyo because Jema ina n'omubaka mu Parliament. But when you saw abantu bonna abali wa Hussein okiraba nti abantu batutunira even beyond our parties. Yes, abantu bakutuna ne balaba KAIJA beyond FDC, ne balaba Kiwanda beyond NRM, ne bakulaba. So it's very important okuba nti yes, oli musiraamu, oli mukatoliki, oli wa NRM, oli wa FDC, but there's even a bigger life than that. So tusaba Katonda abagumye. Nimikwano gyaffe abalala abafiiriddwa mukyala Katongole mama yafudde saasobodde kuba nammwe alina okuyuzaayoza mu mikwano gyaffe nabadde nga ku inauguration ya district card Elias Kigozi owa Wakiso district tukuyuzaayoza tukwagaliza obukulembeze obulungi owa Wakiso mu district n'emikwano gyaffe amalala bitwali nabo abamitiana mbadde kujjajja tova ku main mwebale mwenna abakoze enteekateeka n'ababaddeyo mwanyinaze mwala wange Namyalo webale byonna n'abalala. Kakati mwabakisoboka mukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi 17 18 lwengedde 18 19 20 August lwekigenda okuba okwedomola tusubira Prime Minister ajja okuba omugenyi waffe omukulu. Ebikozesebwa byonna tumaze okufuna companies 10 zimaze okukakasa kuba nti zijja kuba naffe, aba tractor aba banks zonna zijja kuba weeziri naddala mmwe ab'Ekasanda ab'Emityana Mubende Kyankwanzi ne Kiboga ngenda kuba nammwe enkya okwongera okuba giramu. RDC bakutegeeza nja kuba nammwe olwayo ndi Luweero ngenda kuba nabenna Luweero kubanga tuli mu kweteekateeka tegenda mu Greater Luweero kusawa nyanja kuba mbatuuseeko. So campaign is moving. Era omwezi guno nja kuba Bukomansimbi tugenda kugatta Bukomansimbi Kalungu tugatte wamu ne Sembabule tujja kubeera Bukomansimbi, then we come to Greater Mukono. The campaign chensobola bagamba de kisoboka campaign is on ya kusobozesa balimi sente za fone za PDM muzikozese bulungi sente muneme kuzonona tusobola okukyusa ku mbeera yaffe ya bulijjo. UCD egenda kubeerayo nnyo tulina endokwa nabadde n'omukisa ne mwami Nsubugo w'ensukusa ebuloba agenda kubeerayo nnyo n'ensukusa esinga okuba ennungi sobola okutuwa amatooke tulina okuba n'emmere etumala tulina okuba ne ssente kisoboka. Amen. Harold KAIJA yakedde olwaleero yakusoose wano. Olwaleero yogera amazima.
ngamba lwaliro buli lunaku yasooka kale buuza batulaba n'amazima ola batubuuza okwatulaba Kaija kale singa mwafuna omukisa kyanyo n'abasomesaako njagala okutwala omukisa guno nange okulamusa mikwano gyaffe bwe tuli mu buwambe abatava ku show eno nyina mukwano olukwaya Henry Kansala olukwaya Road Kansala oye religious programu zamwe zonna ziraba ne atandikira waliwo gyatandikirako then ne tumusanga nyina musajja wange kumitaka Jambia wange chairman of this wekawempe mugaga Taufik nambiru wange wa Dream Restaurant abera kabata na yabata nava waka nomayise we kibaita okubanga okozeemu kati ayine saaza abaana eri basooka ne batandika naali okajja n'abalala mwenna naye naddala njagala era okwongera okusaasira famire ya Haji Kyanjo njagala okwebaza Imam Kasozi Haji Dawuda Haji Abbas Kiyimba n'abalala Haji Kayima n'abalala abatambudde olugendo luno olwanvu olubadde oluzibu gundi Imam Kasozi yabadde akoordinating okulaba Haji afuna obujjanjabi si just obujjanjabi ni n'awaka ne walabirirwa n'abaana ne basoma omugenzi ali bweru maama we abadde mulwadde naye n'alabirirwa neneebasa n'obwakabaka bwa Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka eyakiraba nti musajja we abadde mulwanyi namige Ssaabasajja n'akwata kubanga yali ku ttaka lya Kabaka yine bamuwaako ekyapa ekibayita nti okusasula omulwanyi Amerika kibagamba nti omuntu alwaniridde Amerika tanoonyenga wakusula tanoonyenga kyakulya tanoonyenga mulimu nti omanyi nti ne bwe mba nfudde waliwo ekyo kyenfiiririra so ekyo njagala okukimwebaza nze Haji abadde pasone mukwano gwange nga mpita mutowe we have shared a lot with Haji Kyanjo era abaana be nga kubanga tuyita baganda bange nga ate era you know just like that Haji nzijukira taata wange yagenda n'afa mu 2017 nga Haji ddala mulwadde naye amugamba mutaata wa yampita Harold taata Adam Tata Harold afudde Haji n'agamba tasobola kunkubagiza ayina okukola ki okubeerayo naye amuvuga najja ne mwana ayogera njagala kunoonya vidiyo kunoonya muki Haji abadde nga mpiteeka okwogera politics Haji abadde mpiteeka okwogera ebyaffe ebya bulijjo nzukira ku 2019 bamudiagonayizingamu ne cancer ebagamba ali ku level 4 ffenna ne tutya naye of course naatya bali amutwala India naŋŋamba mbuka nkuwe ekiramo ky'abalwanyi actually nazemu nenkisa ku Facebook egenda naŋŋamba mbu tokaaba kuba I cried naga beera mugumu omusirikale omu okugwa majako oba okufa tekitta lutalo n'agamba era omusirikale omu okugwa tekifuula omulabe wammwe ow'amaanyi n'agamba nkimanyi nti abantu bangi bayala olw'ebyobugagga naddala ettaka n'ebizimbe naye babuulire nti tebalina kye bagenda genda nakyo n'aŋŋamba nti teweetundanga ne basell out Kyanjo yayogera yes beera ng'olwana keep fighting nti ebintu by'okkiririzaamu Kyanjo abadde akuyigiriza okwekkiririzaamu Kyanjo agamba nti okubeera straight omulambulukufu abantu bakwesiga abantu nti abantu ne bakira kubanga nti Apple eno endowooza ne bati bannakulaba nti abantu bayiga okukugaanira tulwakwaza ekyo Apple tasakikola ekyakikola nga nti olina okubeera omulambulukufu olina okubeera ow'amazima olina okubeerako ebyokkiririzaamu bado zokkiririzaamu nga n'ensi ezimanyi tandise okuddamu kubanga yali yaŋŋaana okutabikanga oluzungu mu Luganda
ngira nga mbera ku radio kweza meza nakwira siagala abantu babyagala ekinonye ekigambo ekikola ki ekijjawo so Haji abadde jasinga muntu nga asanyusa nga museka ne munyumya ne gundi weeks bili emabega ne ngendo okumulaba nga alabika agenda nafuye era nakyuka ne tuna ku kisenge n'enkaaba kuba yantula mutolezi salamu yokka couldn't onenga luwo twajjanga Haji omwogeza nakunyumiza nakunyonga obudde bukoze ne byalinga gundi mu ddwaliro India nga tudda ku WhatsApp kuno na ku opinion na kulatya katolusaga banzikiriza ndiwe manjigana omuntu nyogera ko na dakiika 5 ngira nga muzogera no maana okola kino ovako ne nalabye abantu ogo mukwano tisinga Haji eri akozesa bye mu abanonye ebyobugagga byali badde byaggwawo so kitegeeza nti abantu basobola nti bwoba kyokola Katonda asobola okuyita mu bantu so tuleme kulowooza nti gwokola ebintu ebinakutaasa insurance yo gwewekka togisobola saba Katonda Haji akuwa ekimulo ekyemirembe muganda wange nambanya yabaddeyo najja namuziika nasanyuse twebaza nnyo bannaffe ababasobodde okuba nga mugenda ku mukolo ogusembayo ogwa Haji Hussein Kyanjo nange yabadde mukwano gwange era bwe yava India namukyazaako wano wenyini Haji nangamba nti nina battery mu kifuba nenatya nalowooza nti oba akola ki oba kyayogera si kitu akatambi n'akalabye ejuzi wane nengamba nti ndowooza Mukama yali amuwadde alies to life yali amuwaddeyo omukisa omulala n'obeera ne battery gy'otambulirako omuntu mbwe eyina waya eyitamu paka ku bwongo it was really amazing twebaza Mukama olw'obulamu bwa Haji Kyanjo yali mentor nze nina mikwano gyange bemanyi nga basatu bamukiririzamu nga mentor waabwe yaba mentoringa from the beginning from the scratch nange era mulabe ensobe muze nkola izo Haji teyazira banazirekamu bamulabe birungi byenkola manya Haji yagatta era naddamu mukubira esimu nanga nti mutabani nzizeyo naddayo dda mu ddwaliro nani manyi nti akyali wano naye embeera bwete bweri Kyanjo tumwagaliza waliwo bagamba nti Kyanjo yakulemberamu okuzaayo sente that is on record yes zaali ziwereddwa abaka ba parliament yes ensonga y'amabira n'eyamabira that was 8th parliament yes if I wasn't in the 8th parliament naye kyenjijukira ennyo Haji mu 8th parliament twalina gundi ye Kayunga Kayunga riots ya 2009 Kayunga riots kubanga unali Karamoja nkoma mu parliament mu 2011 kakati naye Honorable na Mayanja yali chairman wa Buganda chairperson wa Buganda Parliamentary Caucus ne Buganda Parliamentary Caucus actually chairperson yali Kyanjo nenga gomata alabanga when Buganda Parliamentary Caucus was so strong the defunct chairperson yali Kyanjo. We couldn't move on any move without Kyanjo's counsel. Nga buli ekibaddewo you must drive wa Kyanjo. Kati fo mutwa bano ku press conference okubantu ayina obumu obwo bwalabanga. We were so united nga fena tuli ba parties za njawulo but the chairperson was Kyanjo. Yonna yali Kyanjo. Yali Kyanjo. Kati Kyanjo batandika okula mu parliament y'omwenda nga nze chairperson olwo Katona kulumbagande bamulongosa netwagala tugende tumulabeko kanandiko planningira kumukutu tugende olwali uwe ngogene munyonyo tandiko planninga kumukutu bane jebo kati nga twerabidde tu WhatsApp group je tuliko naye kwali kakati twatutuka narugo badambala wanonga mweteka teka Latifu yali akulebedo numga Latifu na tagambe Haji twandi batusoka kumujjako but I mean nti ya Kyanjo was beyond his party Kyanjo yagala nnyo eddiini ye yagala nnyo Buganda yagala nnyo eggwanga lye kati omuntu omu yammanyanga katono nga golooza nti Kyanjo kyekyo kyali kyekyo kyakoma bwakomanga ku busiraamu because yali so abadde musajja musiraamu nnyo nga gobana naye ng'okolagana ekyo oyinza okulowooza that's where he stops kati atabakolagana naye ku nsonga za Buganda ngoyinza okulooza Kyanjo wakoma exactly
katabakolagana naye ku nsonga za se eza parliament was anoreta bichi nga balooza but Kyanjo was so big naye njagala nkubuulire in life ebintu ebyo tuba tukoze tebyebulizaayo tebyebulizaayo nti they all come back bitweyimirira yes because Kyanjo amaze emyaka 10 nga tali mu limelight eyo yakugira but his name remains standard. We had to pack almost 3-4 kilometers away. No, actually mu bukulembeze tibayita omukulembeze bw'oba tokoze ebyo Kyanjo byakola manya bwakusala so nga gundi nga bw'oba tosobola kuwulira kiwanda nga tulina mulinda nga nze mu parliament tuba bwakola ki bwamaze bwa omukulembeze buli wamu olina okuba influence yo ng'ekola ki ng'erabika waliwo abalanga alina kumala kumufuula nti ye gundi oliko omukola ki omulabe nga bw'omala okumuggyako ekyo ekitegeeza ekyo kiba kidrivinga nti omukulembeze olina okuleka gwe bayita omukululo kalagikono byagera n'atulekera Rolex twaseka naye kati buli wawulira tourism you must think about the nomandi eze byetuganagamba naye ekintu kino nga bwe nagenda Kenya saakiraba nga nagula eki nagiraga nti ekitegeeza si kya bulijjo Rolex yagenda ku Guinness Book and bwe yoti gye nimugamba yeze nga si kya bulijjo waliwo abasajja bagonoono okojja wa bote akena gunda aredone yakafuno akena yaleeta empuuta lwakuba nti ffe tukola bubi empuuta eyo twali tuyituuma erinnya lye netujjukirirako bw'oba oyite gundi bagita amba house ey'amasanyalaze olabawo ekizimbe kyansibirwa eyateesa okulera kuba nti kiriko ebitiri gyeje naye wali badde nga mu brighteningaga eriyo n'okulambuza abantu ebibumba ebyo kale gimo kya Edward wategera oyinza obutakitegeera naye nga zibeerako landmarks monuments yes nti naawe bw'oba oli wano baako kyokola ku salt kyebagenda okusigala nga bakujjukirira yes oba eno sho ne bw'oliba ogivuddeko ng'agigendako wabata kopye eba efudde naye kakati bw'ogiraba oti nga you are replaceable muganda wange biba bikusaze waliwo gwenagaa nti era nga nti okumala mu palamenti ebisanja bisatu nga toyina oba tteeka lewajje oba toyina kikyokolako nga byotulaga ttaka lyeweegulira mayumba geweezimbya wali okola bukozi bulimu kale tweyanzenga batulaba akaseera akadakiika tukawaddeyo ku lwa Haji Hussein Kyanjo olw'okuba naye alina omukulu ogwaleseewo mu mbeera eyo bwebito byatambudde naye ate abali mu studios n'abatulaba ku Soul TV Haji Kyanjo yayagala nnyo enkola n'ebibiina ebyobufuzi ndowooza be bamu abalwanirira okulaba nga tuva mu nkola eya movement yateekawo mubiri tudde mu nkola y'ebibiina ebingi era abadde nnyo ku mwanjo okulwana okulaba nga wabeerawo obwenkanya mu nsonga z'ebibiina ebingi si kunyigiriza olw'okuba nti ejjeme erina omubaka omu afuutuulwa olw'okuba nti mubaka omu yekka abadde musajja muntu ayagala nnyo obwenkanya naye wetwogerera ensonga y'ebibiina by'ebyobufuzi ebingi oba enkola ya multipartyism eriko akabuuzo olwaleero etulemye okutambuza kiki ekiganye ate nga yenkola wonna olwaleero mu demokrasiya zonna abatunulizi b'ensonga bagamba nti multi-party politics oba democracy yesobola okutwala ensi mu maaso wano ewaffe ebibiina by'obufuzi balwana abali mu bibiina byennyini bebeerwana abatali mu byobufuzi ab'ebweru nabo babitunulira nga obaolyawo kati ow'okuyita okufuna ensimbi otondawo akabiina ako n'owandiisa akabiina ako ng'olina ky'obaza nange oba bansasule sente nve mu kintu anyway wetugenda okubaganya ebirowoozo Lord KAIJA mwe muli ensonga mu kiseera kino ennyini you are the center of the storm FDC nalabye olunaku lweggulo n'abavubuka liigi y'abavubuka FDC batudde ku Ekatonga Road ne bagamba nti ab'enajje nankumbi Honorable Amuriat ne Honorable Nandera Mafabi balekulire amangunyo n'embiro Honorable Semujunganda ndaba muwandiiseeko mu observer ng'agamba nti bali okusigala nga bakulembeze wakiri afuluma FDC wetutuuse kajjaawo enkola yeeganye oba mwaba prayers mwe muyina ekizibu no byombi tandikiraawo ebibiina by'obufuzi byatandika mu Uganda mu myaka 45 olwo zibayitanzi batakapata abantu zibatamanyako
UNC ya 19 namu abantu basinga kumanya DP UPC ne KY tencho yachuka nefuuka Conservative Party bya kwa kakati ebiseera ebyo nti kubanga kibayita ekibina kyeyofuzi okusooka mwina okuba n'endowooza gye bayita ideology endowooza eyo mwe mubeera bwe musiiga ekifaananyi eggwanga bwe linaafaanana singa baba bali bawadde kati nga ffe bwe tulowooza titwetaaga gavumenti nga ntono ediini gavumenti ideology FDC yes ediini gavumenti we are a center right party kakati bw'ova ku ekyo twagala omusolo nga mutono low taxes nti nga gusoboka kubanga bwe gubeera mutono gukendeza kibayita evasion waliwo tebayita tax avoid ne evasion tax evasion emunanoonya bwaweta aleme gusasula gwepena tugamba nti agubeere mutono tulowooza nti ebyenfuna bibeere nga bikulemberwa gavumenti onyonyola ideology FDC kuba bambadde bagamba nti ebibiina byamwe tebiina na ideology ginyonyole bulungi nti bwe tubanga nga ffe tukulembera nga bwogamba kati nga nojja n'ogamba nti twagala eddwaliro ery'amaanyi nerya bbeeyi nnyo ne gavumenti yokka yesobola okwewola mu World Bank ne mugana ne mwewola ne muzimba eddwaliro eryo mumala oddizimba ne muyita bannansi obanga baddokita bakoze kasente ne muga mujje mugule shares ne muli bateera ekifo ky'ogamba onoonya ba investor mu kintu ky'olabye ekifuna ng'emmwanyi n'oyita penalty mbu yaleete gundi ate gwe omwe garanti fune garanti yeewole ffe tuga eyo garanti gifunye ekiwanda nga bula mu kintu ekyasoboka gifunye ekiwanda ngenti banne ono kiwanda waffe bw'alemwa tujja kusasula ffe kye tugamba nti ofuna abagagga bakiwanda ng'ensobi azikolera wano sente bwagenda okuziikaziika wano amabuga gawa wano nga buli kimu kyakola ki ekitegeeza ne zibeera wano kubanga oliza omuwa buli omu aba akola kuddaka abagoba so awo ye tulowooza ideology FDC erimu okukendeeza emisolo b'emisolo egisoboka emisolo emitono low taxes ekyokubiri gavumenti nga ntono okubanga eriini gavumenti yes nga ffe tukulembedde mu investment n'okukola policies nga ziri nnyo ku muntu gw'oyinza okuyita common man omuntu owa bulijjo kusupportinga kyovuba olaba tolaba n'okwekalakaasa kwaffe kulinga kwaba trade unions waliwo tukalasaako omugagga omugagga Museveni natuta ebintu bye tusobola tusana twekalakaasa oyo yesobola asobola okufuna balo yasobola okufuna baki asobola okweyogerera tugenda kuba nabo kuki nti abantu abo beetaaga bakwasibweko obayambe ebirooto byabwe bisobole okulabika kati eki ideology kakati eki kikigatte kibinayofu kakati ono ne mukola mutya ne mutandika okulikuruutinga abantu abafaanagana n'ebirowoozo ebyo nga mubasomeseza mubategezeza kwa ideology omuntu okufuuka memba w'ekibiina si just gula kaadi Rotary okufuuka memba wa Rotary osoka n'obwete wa guest dasoka udani nati ono mugenyi olowooza omugenyi gwogo bayita guest gwaze obuzito okulya na mugenyi bakubuuzaako omugenyi yoyo gwe bali mutendeka abirabe ebintu bino obyagadde tibyagadde fuuka memba kyovola ekibiina Conservative Party mu America mu Bungereza eggwanga erya miliyoni ensukka mu 6 kyo kiinaka bamemba 25,000 just a minority abo bakitegeera kakati abo bagenda mu bantu bali okubaguza nti muwagire programu ya ffeeno manifesto ya ffeeno kibi okuba ng'olina memba wa party nga tamanyi manifesto kujoga kubanga gundi ideology ye driving a manifesto FDC be mulina nga bamemba bammwe yes bona bategeera ideology kyedi mukugamba kyenadega nti kakati nti ebibiina byali waliwo abantu bali balina bakkiririzaamu
kyovolaba olwale n'owulira ne gyowulira one Uganda one people one Uganda one people kisukka mu line eyo one Uganda one people kukiyimba kiga tuli Uganda emu enseki emu bwe tugamba feyo nkyotegeeza ffenna tulina shares mu Uganda muno buli omu mu share ye asana agifunemu nga tonalowooza ku muzungu muna Uganda nga bunaku bwe tulowooza buli muna Uganda afunyemu bw'aba tafunyemu guno omwezi ogujja afunyemu bw'anafunyemu guno omwaka nti nga buli omu nga buli omu kuba ekifaananyi nga buli omu akibeeramu yeerabamu si bino okuwulira nti bali be bafunamu bano tebafunamu ekifaananyi kyojjayo KAIJA Yes. ideologies ebibiina bye tulina bye tulabawo bwe birina okubeera naye kiri kitya ku ground kakati ekiri ku ground Mwaya Museveni bw'awummuza ebibiina mu dikuli ye eya 86 yali number 1 mpaka 25 gy'emyaka 2 kyazza mabega ebibiina by'obufuzi ate ye kubanga yakikola mu kutya ngalooza bw'abirekawo bw'aligenda okuta okulonda ajja kuba tanazimba kika n'ayagala mweyo speed ekyovu olaba n'akola campaign nnyo byayawulayawula nnyo naye nga ye ali mu kuzimba kyayitanga movement naye nga si system kyali kibiina ekyaze one party state kubanga system teba na chairman bu federal ina chairman Museveni ne ku nkomerero kwennyini yali akyaganye ebibiina by'obufuzi bibi kubanga ngera yawulayawula mu bantu along sectarian yes along religious which is not right ethnic lines kubanga twali tuli singa kati wetuuse wano olwaleero singa abantu bategeera ebibiina by'obufuzi kakati bw'atuuka nga ate abizza statement gyayoga yattabitte tubejjeko exactly chemba nenjala kuga banne nti balinga abamukaka n'omukaka yes nga anyonyola banne okugenda mu kola ebine mutuyina babidandi bano tubejjeko nenga ekibiina kibane ba extremist kibane bali bros kibane ba conservative mu kibiina kye kimu wala abalooza tukyusemuko wala tudduke emisena sigale ku nnono yaffe nenga bonna balina endowooza egi ne buki bagiteeka mu nkola era kyekireetemu campaign mu kibiina kitegeeza KAIJA ogamba nti omusingi gwe twatandikirawo ebibiina byaffe yes gwali mufu yabayaba yes kyekivaako obuzibu buno bwe tulaba mu FDC kaakati agenda okubita ngaranise patronage system yeriwa okuba n'akasente n'abanga abawagizi agula bagule kaadi ye yasooka kubanga ekibiina ky'obufuzi sente gisooka okujja mu memba waakyo ye kaadi ng'oyingira n'obawa sente ezo n'okwata manifesto ogulangule t-shirt efulumira ku siringi 7 ogigula emitwalo egyo enalemu yagabanga kakati abo si bammemba zaali zabwereere abo si bammemba kubanga members principle kitegeeza mbufuuse omu ku balina emigabo mu kibiina ekyo omuntu alina emigabo ateekamu ssente si bwe kiri kaakati oba toteekamu ssente gwobeera mukozi bw'oba ndi mukuga oba toteeka mu kibiina kyo ssente oli mukozi waakyo abantu batuuka okugenda kulaale n'obawa emmotoka ezibatwala kakati esente KAIJA omusingi omuyabayaba gwe twatandikirawo byebizibu byetulaba olwaleero ne mu kibiina kyammwe mwe mwagenda okutandika ekibiina temwabitegeera ebyo tuteekwa okuzimba ekibiina nga kiri ku musimba omugumu kakati bw'obanga odiiringa mu environment efaananga eya Uganda kizibu oli bw'aba agula abantu okujja mu kibiina kye bamemba be ng'asasula basasule kiba kitegeeza lwaki abamulemesa tabagula nti okumugirawo okumugirawo taamuzi ebbiri basasula $5,500 naye ng'asasula baki bayita baki bamemba be okumugirawo egirimiti bayita bamemba kyategeeza nti olina bawagwani bawagwani nti opangisa bapangise kubanga nti omuntu wabanga alina ali ideologically concrete ng'akitegeera tewetaaga kumugula so KAIJA mu bumpimpi olw'obudde FDC kyogamba nti yali etandikidde ku musingi omulungi yali etandikidde ku musingi omutuufu naye olw'okubeera nti waliwo ono abagula nedda gwe obeera ku kyalo omwana wo yekka yasoma ng'abaabala tebasomye muganda wange tajja kubeerayo mu kiraasi
era abasenego bayina gundi bayina program egamba nti bwobeera ne banno mwenda nga baavu nga gwe mugagga oba olisikinga okubeera ow'ekkumi atagudde enkola y'ebibiina ebingi oba alemeseza enkola y'ebibiina ebingi lindako ye NRM oyo asi NRM Mwai Museveni nabano baagala okukola ekibiina ekiyimiridde juzi abagambye ekigambo ekitogerwa chairman mbwe ekyetira mutabani wange okubanga atambula bwe bunafu obuli mu kibiina mu kibiina ekyo yoga tayogera na kukyakula nti musirika yali mu kukola ebyo good so nti ojo owulire ojo obuze Kiwanda yali atuddewo nga bakola cabinet nedda nze simanyi mubuuze wuuyo tabayiwa atula speech ya president nga chairman ne ku mikolo gye NRM baali batuddeko kuba aba vice ya person babeerawo nti singa chairman taliiwo ti speech gyakola yaabo kigendererwa okwagala enkola eno yandibadde nungi nedda anti kyekola agiremese babanga nga yagiremesa kyekola ereeta checks and balances ate situla abakulembeze ne baddaliko okulabika kakati balabika gwatayagala kuvaawo olaba ng'entebe ye eri ku pressure lwabutayagala kuvaawo kakati oyina kuteekawo ekintu nga kiri awo kiri amofasi ng'ate gwekaweka gwolina bulaba ekyobuli mu nkola eyo bwe kibanga nga kibinga no kati kyeta bakulembeze bwolaba eggwanga nga Somalia kyekyalireeta kinali ngamba juzi Kiwanda ne mugamba nti ebintu byoyagala abaana bo bakole ng'ofudde bitandika bibakozesa bw'oba olina business bateekemu olwaleero naye bw'ogamba nti gw'ogikwese obiwandike mu kiramu gw'oliba CEO gw'oliba ki bajja bitunda bw'oba oyagala Uganda obwayagala agyagala mu maaso abagendo gye tulina otanga obamulisaako singa waliwo amanyi anayinza okuba anayinza okuddako anayinza okubeera kino ng'ekyo waliwo nasale okyembo NRM talina youth league yayo nga UPDF wali namba 4 owekitiibwa Honorable Godfrey Chwanda Suubi chairman w'ekibiina naawe mwokulemberera mwennyini yanenyezebwa KAIJA gwanenya okuba nti yaleese enkola y'ebibiina ebingi okufaafaagana okutuuka weetuuse kakati mbadde ngezaako n'okutunula ebbaluwa ya president gye yawandiise nga yandiza Mao mu NRM si mu gavumenti wabula mu NRM kakati omuntu yenna ebbaluwa eno ngenda kusoma just the last paragraph bw'otunula last paragraph agamba therefore our close working relationship enkolagana yaffe ennungi with UPC n'ekibiina kya UPC and DP ne DP are steps in the right direction. Yes, and steps is eki eri mubufu okay mubufu butufu we also work closely with Sister Joyce Sebugwawo tukolaganira gutusaza mukabu yes ne mwanyi naffe Joyce Sebugwawo mwekiteefa emengo supporter omuwagizi w'obwakabaka bwa Buganda. I'm glad that the NRM has achieved ndimusanyufu nti NRM esobodde okutuuka ki what eluded Ike Musazi kyakona yes ku byalemerera abasooka Dr. Kanunka kunuka Jole Joy Chiwanuka Yoko Sofati Ngol Abdallah Anyol when they were struggling under the UNC that all patriots Pan-Africanists and Democrats that want and understand the dynamics of socio-economic transformation to build a modern Uganda and Africa to unite. Apoyo bino. Nasa ininga Yoweri Kaguta Museveni. Saabalwanyi. Chairman NRM. Ebbaluwa ya Mao president agisigning ankonga president. And that was deliberate. Assigning zengani? Saabalwanyi. Chairman NRM. Yeah. Ya signing nga chairman Sentebe w'ekibiina ekya NRM. Ebbaluwa ya Mao okuba nti Kigongo yagitutte nga deputy speaker waali because deputy speaker in protocol that is government. It's government. But even in protocol deputy speaker is number 5. Hai Kigongo is number 7 in the protocol, in the national protocol as the first vice chairman. He is number 7. But this letter specifically Hai Kigongo yagitutte. Otegeeza kyo jayoki. No, njagala tuli kubuda anti munna. Aleta wali awo. Jayoki Honorable Kiwanda. Kijjeyo bulungi. Kati ekisooka kye njagala okulaga batuwuliriza don't take this lightly. Statement ya president gye yawandiise nga
kyakigonga tutte. It is the bw'osoma statement ya Yoweri Kaguta Museveni. He's on different page, we are on different page completely. Tegeza bani fa bali wanabogera bino byonna betwogerako ebyo ebibiina. And I tend to believe nti ne mu statement eno President Museveni has never joined the political parties. Nange ekyo nkirabanga President Museveni ebibiina yali tabya teyajoininga bo mutabyagala tabirimu but he did not join. Kyovola abantu ne bwe twali tumaze okugwa akalulu k'egindi ya government. I congratulate the UPC. But if NRM feels that they were offended, let them go. Let them go to court. Abantu kyabuli mu Luganda ababulizawo ki President ya government nkulisa abana UPC okuwangula akalulu kanakoyamu. No abenare mulowooza nti bababbye mugende mu court. Not two tugende mu court. No. Nati Sentebe mugende mu court. Sentebe yayogera. Andi kati njagala kulaga nti bw'osigala nga tosomye because in life bw'obanga oli mu byobufuzi it's very important okusoma ekiri ku mirongooti. Mulongooti gigamba ki? Context. Emirongooti egiriwo as of now egy'ebyobufuzi is not for political parties. It's for unity. President bino byonna ebiriwo kankuli Apollo. Whatever that you see bino accusing this one bichi President kyagezaako kukola yakulaga nti okuvyadda ku mirembe gya emirembe actually yagamba nti emirembe gyali yaddeko gyali gy'abachwezi kwa abachwezi bamanaging okutuleeta together. Abachwezi bamala okugenda yes abachwezi bamala okugenda tugenda mu chiefdoms zaffe Buganda Kingdom Ankole Bunyoro tweyawula katate kajjampuni ayongera okubalagala mu bbwa baleeta eddiini eri eyongera okutuyuza ono mukatoliki ono muprotestanti katutuka ne kuleva okutandika okutulwana nga abakulembeze b'amatu abakulembeze abo abakulembeze abamatwale nga batwalaganya. Apollo president yakulaga nti ne ba kulembeze abenno n'abali mu kiseera ekyo tebasobola kugatta wamu okulwanyisa omulabe. Natuka ku extenagani mwanga yagezaako okukwatagana ne Kabalega mukadakika ne already obaali bamaze okubagunza ayina ebizibu already mwanga byali amaze okuseka baka mwanga byali amaze okukola kubasomi byali already amaze okuteekawo njawukana n'ennyunga tebakyasobola kuteekawo a formidable fight kati akulaga nti ne bwe tumaliriza tugenda mu bibiina by'obufuzi ebibiina nebyo bitandikibwa ku musingi ogw'eddiini n'amawanga ne byongera okutwawula mu bufunzi. I'm concluding. I don't maybe time it is over. Kati nga akulaga nti olwalero what we need is not the political parties. What we need today is the working together. Ekyo ye conclusion ye yakulaga nti mu kino kyonna ekyetaagisa kati mu kiseera kino si Nandala Mafaabi si KAIJA si Mawo CFDC NRM party wabula kyanoonya kati oba mistakes ziri zonna tuzinenya kubali bonna tuleme kukoma naffe kumaliriza naffe emyaka 40 gyamaze mu bukulembeze tuveewo nga at the same time kyetogera kati yekyagamba nti when you read between the actually you don't need to read between the lines you just need to read the lines themselves. When you read the line word by word by the letter by His Excellency the President ngayaniriza nobody Mao by the way tiyamwaniriza nga chairman wa DP and by the way nakiriza bulina kaba DP kyebogerako nobody Mao mweno alliance is not alliance an alliance is not an alliance between DP and yagendanga Mao no this one kiri mu vision ya president agamba no as a leader nga mazokulembere gwanga ine banga inoluna sagala kuleka Uganda as divided no kusigala nga nenya bali abansoka njagala okuleka Uganda yawamu that is his vision when you read this Kiwanda kantegeza abatulaba ogambe obanzigiye obakabu bulungi nnyo kamba ofunze bwenti ogamba President Museveni ekisoboka takiririza mbibiina when you read this letter ekyokubiri ogamba nti President Museveni olwalero kyakola mu kaseera kano agambe biina soke tubikole ki tubize ebbali tutunulire engeri gyesobola okukola ki and my question and final question to you nga ngenda mu bubaka bw'abatulaba
is that possible? Ensi yonna nga egamba nti democracy asobola okututwala mu maaso wa bibiina ebingi wa competitive politics tusobola okubanga ffe tuli island feka tujje tuve mu bibiina kubanga nze mu nyinyonyola gyonyinyonyodde ne mu nkola genda bagye mukolamu mwe nga President Museveni ne NRM mulowooza nti FDC bwevaawo NUP nevaawo UPC nejja nebivaawo ebyo enjawukanizo ne zivaawo Uganda begenda maaso. Of course kankulage Apollo nti when the president was quoting his letter n'obululu buno bwonna obugenze buddawo nga tugenze under multi-party taboogerako akulaga muti 1996 however we have always wanted to bring the 24% because the president got 76%. Katagamba the 24% that did not vote for us in 1996. Katwano wano under multi-party talabawo. Agamba nti organized around orders the late Paulo Semwogerere. This unity has enabled Uganda to be an island of peace in the region. It has also enabled our economy to increase to that level. So the point is, Chembuza. Yes, kakati President Museveni kyagoba. Yes. Kyekisinga ate n'ekirala kisoboka. Kati ekyo ekibuuzo era kinabadde nsubira as of now this letter need to be analyzed by all the media houses critically. This letter you see it's not a simple letter that Mbuza gwe Honorable Kiwanda olaba nga kisoboka FDC okubivaamu ebyebibiina by'obufuzi ne tugamba nti tutambule fena nga tuve mu eno competitive politics kakati Mami Apollo I'm a politician. I'm a vice chairperson of a party. And I'm discussing my brain. I'm discussing the letter of your chairman. Of citizen number one of this country. His views zateseko change web kiri kimu kyokka kyesinalaba nti olaba mu paragraph 1 president yakugamba nti Mao chairman Mao President General Mao alina okutubuulira views waliwo views ziyagabana ne president kubayiwa n'amugambe I ask you to share these views with the public who are there today. Okay. Kati waliwo views president zayogerako wano Mao ziyayogera ne president mu private zatamuulira nga ayogera mu public. Allah balwa jimpereza because the president amuganti views wayogera zigabane n'abantu era on those views kwa mugambye I welcome you in NRM and here below are the reasons why I think what you have done is in good contribution to the future of Uganda and Africa. I ask you to share these views with the public who are there today. So we are discussing ekintu kyetwogerako it's on a different page. We are discussing on a different page. I'm telling you. I mean, we need to understand this. No, you see, we need to understand this. Era vero njagala kwebaza. Olwarero? Vero njagala kwebaza. We need to era inaka breakfast yakoze netaga manya content eyakabaddemu goodwill yebina byofuze. Enakwera mugalo za Mwai Museveni. Tukulembedde emyaka singa ali agala ebina byofuze ebyamaanyi njagala kugamba singa NRM model party gwe tokyewuunya ng'abaakatuuka ba minister Chovola n'ekizimbe abata nayiga ideology Chovola n'ekizimbe eky'emyaliro 27 kyasigala mu Uganda ng'abaakatuuka ba speaker deputy speaker bw'obatuuza ku TV kuno bayinza okunnyonnyola NRM ono gy'annyonnyola kubanga n'ezo rewards muziteekamu abantu amanyi ideology yammwe bagiteeke mu nkola. True. They don't just put kyova abayita nkanda gw'osomesezza obulungi kakati laba olutalo oluli wano era kyekyali mu kulwana okukola alwanya okukola UPC esigalerango President Museveni kyayagala era teyina weebuuka n'alwana okulaba lyebadde DP kati ne Nuupu ajagala ebeere Buganda ki Buganda party kati ffe waffe olutalo oluli mu kulwana baagala ebeere mu Eastern esigale eteso ebere ki side eyo nga tewali kibiina kye kyolaffe buli walaba nga tulwanye nga tugezaako okulaga tuli national party akijewo kakati enkyabagambe bwebina biri tribal kyolaba narrative eyo gyavuga kati veiko eyo kayoka
njita na vehicle yekayoka eberenga yekola ki yetambula nga yetorola yaso gende no kali ayino kritika nawe totunulidde ensonga jayogerako ya unity eyokwegatta mu kiseera kino nti ensonga enkulu. How do you unite kubanga abantu kalone byatukola n'abalongo zenyi n'abalongo ayina abalongo bagira kyekimu testi zabo zezimu balina olusiba bibatokiza bya compromise daga ne mulongo munange naye ogenda okwogera ala ne bogenda kusema bagenda kugira report ne bagamba unayagala nnyo okubala ne bagamba tunayagala nnyo kino. So you just cut on yakola human beings. Tine dakika zilinga mbili zoka. Morning Apollo, this is Sembus Ivan from Karore saying that the following may be the reasons why we always observe conflicts in opposition parties in Uganda. Position posts, disrespect, hypocrisy, greed, selfishness, party head regional imbalance. Sembus Ivan bino tebiri mu opposition parties zoka ndowooza ne mu bibiina ebirala mu awabe lusaba yakajja yakwadde views nange mu observation yange nti tebisobola kubanga biri mu opposition parties zoka. Onagamba nti agamba ndize Sempija Eddie Mayor to be Boyogere division tuleke tuleke okuwaana mwami Kyanjo kyokka naye n'ebigambo bye tubitwale nga nsonga. Bwe tuba bakutambulira kubanga yagaana okugulwa nti n'ebigambo bitwale nga bikulu tuleme mu wano buwanyi n'ebigambo bitwale nga bikulu. Tulina eddakiika ntono nnyo bannange mu nsonyiwe ebigambo bibadde bingi obaka mbulaba n'obusinga butwebaza bwebaza mbasaba mu dakiika kanjiwe bambe dakiika eriemu yokka nkwegayirira eriemu yokka bweti kakati esubi katirirwa ndowooza before a personal judgment okusala omusango ekisembayo olwayo bannabyabufuzi ffenna nga political parties let's rethink tutunule. President Museveni tusooke tumutunulire nga Museveni kati somebody abadde emyaka ani ali ku kituufu President Museveni yali ku mulamwa omutuufu oba really Museveni kubanga emu ku President Museveni bitutanga history for him is just current affairs yabirimu abibaddemu byonna ng'ogyeko bino byayogerako ebya 19th century byaki ebyabakabalega but bino byonna byonna bibaddemu for over the last 60 years he's been around ku kino kyenyini kyetuliko nze kyendowooza ekino nze nabadde actually nze omanye ebiseera mu nendowooza nabadde ndowooza n'okulowooza Apollo nta this letter eno nga bwenjiraba yavuddeyo enaku zino olusi netaano nembanga olusi badde bulunzi mu press nendowooza nti now is the issue because let me tell you ne batunaalwana tutya ffena mu party zaffe gye ziri nga tetunanalyzinga kino because oyinza okwejjukiza nga yonna gye tuli gye tutomera gye tukola ki wano president ayagala tuve mu bibiina ebingi kakati tulina okukyanalyze togere kituufu president from that analysis president yakugambye president ebibiina ebingi tabyetaaga tabikiririzaamu nabano ayagala kuddayo wale abachwezi we bali. I am Engineer Young Jones from Bwera Kasese. Museveni is not about political parties, but he needs to bring he is not about political parties. Thanks for the program. Ekilala nchirese. KAIJA. Tuli kumulamu mutuufu actually we tuli we watuufu oba analysis ya Bavero evuddeyo bulungi mu 2016 Mwai Museveni nga ayogera ekigambo ekisembayo no kyayogera tuve ku mpya state of the national address yagamba by 2021 wajja kuba tewakyali bibiina yagamba opposition parties akati ngolode kinga naye amanyi kitekiriwo kakati yakyakwogera wajja kuba tewaliwo bibiina n'agamba bw'waba tewali bibiina bya opposition waba waliwo ki abatulaba twebaza katukome wano Harold KAIJA ne Godfrey Kiwanda Subi twebaza n'abatulaba n'abatisenti Kidobaka twebaza kademu tisinkano nako olwencha